okukendeeza ku kukandalirira kw'emisango mu kkooti awamu n'okwanguyiriza ku mirimu kiyambyeko bannayuganda okwanguyira okufuna obwenkanya. Ekitongole ky'Essigeddamuzi kirayizza abagenda okukola ng'abalamuzi b'eddaala erisooka, anaakola ng'omuwandiisi wa kkooti n'abanaakola ng'abayambi b'abawandiisi ba kkooti 5 okwanguya emirimu gino. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution, so help me God. Ssaabalamuzi Alfonso Owinyiddolo asinzidde mu kulayiza abalamuzi n'abawandiisi ba kkooti abajja n'ategeeza nti ekitongole kyakulembera kyakwongera amaanyi mu kulwanyisa okukandalirira kw'emisango mu kkooti z'amateeka n'ebikolwa eby'obuli bw'enguzi. What type of foolhardiness would make you squander that opportunity? By laziness, by being corrupt, by giving the perception that you are corrupt even when you are not corrupt, by doing the very opposite of what you've taken oath here. And that's why I was asking some of you to repeat the oath. Ssaabalamuzi era asabye abakozi b'ekitongole ky'Essigeddamuzi abalayiziddwa okunywerera ku birayiro byabwe nga tebakkiriza muntu yenna kutaataganya kusalawo kwabwe ate baleme kwebulankanya ku mirimu mu budde obw'okukola. As a judicial officer, nobody, not even the Chief Justice, not even the President, certainly not the DCJ, the Principal Judge or Chief Registrar will tell you this case before you decide this way. No, that is sacrilege. You can be the president of the country, but you can be the poorest peasant from my village in Agagu. Before the law, the president of Uganda is at par with that poor peasant from Agagu. Amyuka Ssaabalamuzi Dr. Richard Buteera n'akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavian Nzeija bakubirizza abalayiziddwa naddala abalamuzi okw'ebirayiro byabwe ebitiibwa kubanga bo be balina okusitula ekitongole ky'Essigeddamuzi. You create your perception out there. So if you want to be known for being a thief, that's what you will project. If you want to be known as a judicial officer who serves properly, that's it. Mu ngeri y'emu bw'abadde ayogerako eri abeetabye ku mukolo ogw'okutongoza ekitabo ki A Small Book of Big Courts ekyawandiikiddwa omuteesiteesi omukulu ow'ekitongole ky'Essigeddamuzi Dr. Pius Bigirimana. Akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavian Nzeija akubiriza abakozi ba gavumenti okuteekamu amaanyi mu mirimu gyabwe beesonyiwa okukeeranga okulera engalo mu ofiisi. Dr. Pius Bigirimana yeebazizza nnyo abafudde okuteekateeka ebiri mu katabo ebinnyonnyola ku ebyo byakoledde ekitongole ky'Essigeddamuzi era n'ebyo byakoze ng'omuwandiisi w'ebitabo era n'ategeeza nti obutabo bw'awandiika bugendereddwamu okusitula abalala. I wrote this book following what took place in northern Uganda. It's a brief analysis of reconstruction of northern Uganda from 2007 to 2012. There were voices out there which were telling actually lies that the government had not done a lot for northern Uganda. Dr. Pius Bigirimana azawandiika obutabo obw'enjawulo omuli Naked Truth, Corruption, Tears to Cheers n'obulala. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Terefayina. Waaw katulabe ebiri mu lusisira lw'ebyobulamu oluguddwawo leero ku ddwaliro ekkulu e Mulago nga lugendereddwamu okujjanjaba abantu ku bwereere ng'ekirabo Uganda kyegenda okuwa abantu ku lunaku mu kujjukira ameefuga g'eggwanga ag'omu